Itawe manga zinangaziwa kila muntu. Kaya wazenga kelemana kila muntu bakidomido bigule bina. Itawe manga zinangaziwa kila muntu bakidomido. Enkaligita kefuse njaji omanya kataliza fuso okuzaala echebe. Nalwalwa yajja ne tubagamba akira na yangu yajjirawo. Embaguzo bwesengebwa olumonde ngomanya tuso okuwottola. Mulowooza ekinyenyambubu tekitandisa okubendeka mwoyo. Ebinadira binaba byakalusu. Bannange muterere bugulebe ekiwongowongo kitandika okuvaamu akasebo. Bebinagwera mutandisa okutenda ekijonjoli okufuuka nakwa. Bannange tasikama tiraga uno nate munanga atunenye natusinyako abagambe nti mumwesige mumunywe olwo omuntu andika okutenda obukaali obumulimu. Mulowooza temukireko nakibeyuwe etandise okuvaamu omukiri. Producer Vas Pro uno avuddeyo n'anenya aba producer ab'ekibogwe n'abagamba bano be baleetedde inaswe okuyimba okubanga munange ejja kusereba. Ate era n'okugwako amangu ku ba producer munako okuva ku nsonga ezo. Ebirala byonna tujja kuba tubigwa ennyalo wano mu ngeri y'obukumbo obutandise okuvaamu kawungo. Bannange bagamba bw'otava ku mutala otandika okuvaamu akaseeboseebo ebiddira mulowooza temuba bya Ssemazinga nkata. Leka ntandika okutindigga kitange essula bw'aba atandise okukomagira nange kantekeko ekisembe kebinaddirira bunaasanga ebunegezo katukube enkongaali obunaddira enkumba zitandika okutendereza oluwanga tutandise okuseeseeba. Weewaawo. Pana fungua.